Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Ne banjigiriza akayimba okuwagira Beni mpagiro bote kubanga amateeka ga Beni sigasobola. Etteeka eryo baali balikola terya mu lyonna lya pages 17 okuva gye litandikira paka gye likoma ne constitution akawaayiro 246 gonna tekoogera kukuzaawo gavumenti ze twalina. Tezogera kukuzaawo baami. Yes. Abamagombolola. Okuzaawo abamasaza, abasigire, abatongole, olukiiko lwa Buganda, kale katwogere ku lwa Busoga n'ebikindu ebirala byonna, olukiiko lwa Kabaka, bakatikkiro, ba ministers, bonna tulina we liboogererako. Kambuuze ekibuuzo. Ebintu bino Sam Mayanja byayogera. Ti Buganda Land Board teriiwo. Abaami tebaliiwo. Mu gavumenti eno tebamanyiddwa. Katikkiro tamanyiddwa. Bonna abo high of leadership gye twalina ng'eggwanga eryetongodde mu gavumenti eno teriimu. Bituufu? Ye gwe mpaayo etteeka limu oba constitution oba land act oba eno traditional leaders traditional culture act oba local government act ng'erina weegamba ndi there shall be a Katikkiro, ndi there shall be owessaza, there shall be owegombolola, and these shall be their duties. Kupande tebakakola ki? Tebakateekako. Kakati Buganda Land Board gye tuyina is registered as a limited company managing the estate of the current king of Buganda. Era managing property ng'omuntu ne managing ne takaliri erya gundi ebisatu mu 5 square mile ebisatu mu meka mu 5 tutegereganye. Where there is no law, where there is necessity, there is no law. Where is the necessity? The necessity gamba ndi twematize ndi Kabaka waali n'ebigenderako byonna tubikola ki tubirina naye ng'ate omutongole bw'asayininga ku ndagaano authorizing purchase bw'ogitwala mu landi zibagamba ddayo ofune ebbaluwa chairman erosibwa. Mbaaniriza butereevu wano ku Media Choice Telefina, erinnya lyange nze Ssaalongo Kanka Kapita ze mutesitesi omukulu. Ebyo bye mbaliwaddekaawo bye bitono byenzije ku bingi bye tugenda okubanga tubaweereza. Mbaaniriza eri omutunuulizi w'ensonga ayitibwa Patrick Kyasanku. Nga tunabagenda mu programu engazi nyongera okubajjukizaako mwenna kyenjogera kino nkyekakasa. Bw'oba olina obuzibu nga weetaaga bujjanjaba mu nzijanjaba ey'ekinnansi, nkwanjulira abakyala abajjanjabisa obujjanjabi bw'ekinnansi balona abakulirwa Senga Mukooki. Senga Mukooki ojja musanga ku 75026000 ajja kuyamba mu bintu bingi naye nga buno si bulogo. Mwabalina emirimu egitaataaganyizibwa, abalina endwadde y'omutwe ekyaddala obugubwe eddalu, abalina obufumbo nga ggwe omwami yakusuulawo, ajja kubitereeza atunula mu kika kyammwe awo n'abeera ng'akola enkola ey'ekinnansi ebalemeredde etaliiko bujjanjabi bwa kizungu. Bw'oba olina omukyala ng'akulidde ssente azimalawo kyokka nga waali mwetaazeeko obufumbo oba ekisingawo, bw'oyogera ne Senga Mukooki ku 75026000 ajja kukuyamba. Mukoze nnyo ssente abantu ne bababba abanja, ajja kukubanjiza mukubire ku 75026000 nsembyayo ekyokutangira ababbi. Yaŋŋamba nti okukwata ababbi si kirungi nnyo n'obeetangira. Ng'omuntu bw'atuuka wooterese ekyamaguzi ke ekyebbeeyi kyo takiraba oba abuzaabuzibwa n'abivaako kiyite okuwuguka. 75026000 era nga mbajjukizaako mu mwaka gwa 2024 omwezi ogw'11 nga 10 waliwo ekivulu ekiyitibwa Kampala Tuze Cultural Festival. Bannabyabuwangwa bagenda kwolesa emisono gy'obuwangwa, bagenda kutunda ebitabo ebirimu okunnyonnyola kw'obuwangwa, bagenda kwolesa ennyimba n'ebiyiiye byonna, lonki z'ennyimba ez'enjawulo nga za buwangwa na nnono. Bw'alina kye weetaaga okwebuuza osobola n'okuwagira obuwangwa n'ennono
wajja kubayo ne ka fundraising akatono ojja kuyingira ekivulu ku club obligato ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogw'e11 buli kimu kyategekebwa dda kati mutandike okusasula mujja kukubirako ku jjajja Jumba Lubaali Gaweesa kubayo omu ku bagenda n'okulonkinga ennyimba musajja muyimbi alubamu y'engazi n'abayimbi bonna b'omanyi nti babuwangwa na nnono weeyunire ku club obligato ennaku z'omwezi nga 10 ogw'e11 omwaka guno gwennyini mwe tuli katugende eri omutunulizi w'ensonga munnamateeka ate nga musomesa Patrick Kyasanko tutandike programu y'olunaku olwaleero. Sebo nsanyusa okulaba. Nange nsanyuse okusanga nsanyuse okuba nga tuli ku Media Choice Uganda, Media Choice Television, bannayuganda mwenna abali Uganda n'abali emitala wa Mayanja abatulaba baanirizaako nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Ndi wa mukisa kuba programu eno ndowooza yesoose nzogikola naawe wadde nga mbadde okugoberera emyaka mingi n'ebbanga ddene mwebale nnyo mwebalire ddala okutumbula digital television system ey'emikutu eno etuyambye nnyo okubaako breakthrough zekola kuba TV stations ezo kino naye bantu bangi bafuna omukisa okuyita mu media mazima mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu omukola munene eri eggwanga lyaffe ne bannayuganda okutuukisibwako information nayo baba bagyetaagidde. Ewammwe gye mubeera eriyo ku nkaayana z'ettaka olina woziwulira? Si wenziwulira, ndi omu kubali mu senta yaazo. Nina gye mba nga nkosebwa, nina gye nyimirira okulwanirira abantu ne mu mbeera nnyingi nnyo. Kyankwanzi district mwezaalibwa ate kiboga yonna nabunze Nazaro yali Mubende nefuuka kiboga kati yafuuka Kyankwanzi. Enkaayana zaafuuka enkaayana ez'obupoloti ezayiika 10 eza square ya mayiro n'ebirala bingi. Enkaayana z'ettaka zikosezza nnyo ab'ebibanja ezikosa ab'ettaka ate ekirala abantu kye batanaakutegeera nti enkaayana z'ettaka zikosezza nnyo enkulaakulana mu ggwanga lino kubanga omuntu aba talina security of occupancy yandibadde asimba emmwanyi tazisimba kituufu oba okyali awo nga oli asimba emmwanyi yiika 5 ate waliwo eyaze yazisaaye n'asenda n'olusuku kakati kikosa nnyo ebyenfuna by'omuntu. Security of occupancy kye kiki? Security of occupancy bwe bukakafu bw'omuntu okuba nti ali ku ttaka oba wendi olwaleero n'enkya abakolera mu government balina akagambo kagamba permanent and pensionable. Kakati naffe we tubeera ku bibanja byaffe eby'ettaka oba ku ttaka tusuubira ne tuliwo permanent and pensionable. Bajjajjaffe abaaseetinga ebintu by'ettaka baaseetinga bagamba nti omuntu bw'afuna ekibanja kye n'asasula ekkanzu n'asasula obusuulu ekibanja ekyo kifuuka kyansikirano era kkirizibwa okuziikawo n'abantu be. Bajjajjaffe we baakolanga. Mu ky'oŋŋamba security of occupancy mu Uganda ennaku zino erabikanga awatali. Security of occupancy egenze efuuka doubtful. Tugibuusabuusa olwaleero wooli enkya tokola ki? Enkya toliiwo. Oba oli awo nga waliwo avuddeyo agamba ettaka lyange n'omulala n'agamba ettaka lye lino. Kakati tulina ebizibu bingi bye tufuddeko eby'ettaka nga bikosa abalimi ne bikosa n'abantu nga tolima naye wooli ku plooti ya 5 ku 10 wazimbako amakaago naye ow'ettaka najja ng'agamba kirala. Kakati ne mubaamu n'ab'ettaka nga bandibadde bakola developments naye ku ttaka kuliko ab'ebibanja kuba etteeka lyaffe it is a two-way law. Etteeka lyaffe likozesa ekiga ekigamba nti a person who possesses the title owns land has got conclusive ownership. Kakati bwe ligamba conclusive ownership yayitegeeza alina obwannannyini obwenkomeredde. Kakati ne bateekawo akookubiri ate bwe wabeerawo ow'ekibanja n'ow'ekibanja alina obwannannyini obuli conclusive ku kibanja kye. Kakati abantu babiri bali conclusive ku ttaka lye limu. Kati kansoke nkubuuze. Yes. Njagala ntandikire eno. Omanyi olwaliro njagala kutegeera. Ebintu by'ettaka bino mu Uganda biri bitya? Omuntu atandika otya okufuna ettaka libeere lirye? Obwannannyini abujjawa? Aligula atya? How does someone own land? How does someone get land? Mu Uganda tulina obwannannyini bw'ettaka bwa mirundi enfuna y'ettaka ya mirundi ng'ena. Tulina bajjajjaffe wano wensabira nkole collection y'emu ku zo ze njagala okukola.
bannaffe abasomesa ebyafaayo balina ekigambo kye basomesa nga kigamba nti abazungu mu ndagaano y'Olw'Embeera baagaba ettaka. Kifaananako ng'ekituufu naye amazima si kye kisinga obutuufu. Kituufu erimu baaligaba naye ddala baalisanga enkola y'okugabana ettaka nga wano weeri. Abazungu b'ettaka lye baagaba baalijjawa lyali lyaffe wano. Kakati we bajja ne tutuuka wano batugenda otusanga. Nsujjukira waliko wano ne muganda wange gwe nawulirizanga ennyo nga mufolowinga nnyo omugenzi Jakana Nadduli. Mazima. N'akunnyonnyola n'akugamba nti okugaba ettaka mu Buganda lyatandikira ku mulembe gwa Kabaka Mutembi. Abazungu bali tebamanyi bika byaffe. Naye baatuuka wano nga tuyina ebika nga buli kika kirina obutaka bwakyo we kitudde. Ontegedde bulungi oba? Bulungi nnyo. Era bagenda okutuuka wano ng'abaamasaza n'ab'ebitundu ebyenjawulo nga bayina ettaka olw'emirimu gye baalinga bakoledde obwakabaka bwaffe. Kakati omuntu yafunanga ettaka by then ng'aligabanye okuva ku kabaka mwennyini n'amuwa omutala mulamba. Era emitala egimu gye tuliko gibulwamu mannya g'abantu abo abaweebwa omutala ogwo oba abaweebwa akasozi ako. Olw'obukozi kabaka bw'aba yabalabamu. N'obusiraamu bwe bujja wano mu 1848 bwe bwatuuka era bwafuna ettaka. Naye abazungu abaaligawa mu ndagaano y'Olw'Embeera baali tebannakola ki? Tebannatuuka. Aprotestant bwe bajja ogenda okutandika okubeera ennamirembe n'abakatuliki okubeera erubaga n'ebifo ebirala bagenda okujja kabaka nga okujja kabaka yasooka okubawa n'abaloketingirawo okubeera n'okukolera emirimu gyabwe. Kakati endagaano y'Olw'Embeera ekyamaanyi ennyo kye yayongera mu ndagaano zaffe kye kiva mu bigambo bya kabaka bye yawandiika mu bbaluwa ng'awandiikira Queen wa Bungereza ng'awandiikira obukulembeze bw'e Bungereza ekigamba nti nze kabaka abalangira n'abambejja n'abaami nga bwe tufuga obwakabaka buno obwakabaka buno tusaba otuweereze ku bantu b'okujja okusomesa abantu bange. Ebigambo ebyo birambika obukulembeze nti kabaka waliwo abalangira n'abambejja waliwo n'abaami kabaka bakola nabyo the hierarchies 3 ezitambuliramu obwakabaka bwe bwali. Kati bwe bajja ne bagamba nti abaami be baliwa nti bano abalangira be baliwa nti bano abambejja be baliwa nti bano. Ekyamaanyi ennyo abazungu kye baakola was documenting. Ekirala kwe kubaako bye beesigaliza. Bwe batuuka wano mu ndagaano y'Olw'Embeera abagisoma muze mugigoberera engenda kunokola ensonga 2 bagamba nti katusooke tuddeyo wali tufuna tutya ettaka. Awe na badde ate ngenze ku nsonga endala. Mu kufuna ettaka tugambye nti bajjajjaffe abaasooka kabaka yabawa abaali abaami abakulembeze b'ebika n'abalangira n'abambejja baafunanga okuva ku bakabaka abakola ki abaaliwo. Kakati ne tubeera ne ttiimu endala ey'okugula. Ntegese bulungi nti kankaka yakutte ssente n'agula ku Kyasanku Patrick ettaka era n'amusayini ne bakola n'endagaano n'amuwa ettaka. Eyo nayo ngeri gye tufunamu ettaka. Engeri ey'okusatu gye tufunamu ettaka is hereditary. Lisikire. Nti kakati tuyina ettaka bwe nfa abaana bange basikira byendese. That is being hereditary. Kakati we tubanga omuntu afudde oli n'asikira ettaka n'ettaka tugenda okufuuka oli afuuka ettaka. Kyovola tusanga obuzibu mulembe guno. Oli agenda n'atula ku ttaka lya munne emyaka gyonna. Kakati ono bw'ajja ng'alina emyaka 35 alina ekyapa n'ajja n'agamba lino ttaka lyange. Waliwo omuvubuka ali Luweere alina ettaka lya jjajjaawe lyayagala yiika 509 baali mulamira ye mu nnyini nga wa myaka 2 n'ajja n'akulira mu Makerere mu. Kakati bw'amaze okusoma taatawe yali mukozi wali Makerere taatawe omutwe yamukuza. Bw'amaze okusoma kitaawe n'amujemba pula n'amugano munnange mutabani ettaka lino liraba ebiwandiiko bino bya ttaka lyaffe naye taatawe yali kulwamira bino bwe buwandiike liri gindi
n'agenda n'asangako abantu. Ekimu ku bibuuzo ebyabuuzibwa, gw'akaana akate ettaka walijjawa? Gw'akaana akaki? Ettaka walijjawa? Gwe yakava e Makerere walifuna otya? Ensonga eyo ngibadde nnyo mu senta. Naye ekirungi ndi teyasangako babibanja bangi, wabula yasangako omwe yali yalikolako ekyapa yika 509 n'asiisira okwo n'atandika okulundirako. Kakati ate abantu kyebakimanyi nti okulundira ku ttaka is not possessive. Bwendeta ente zange nenziwa mu ttaka tekikufuula nannyini lyo. Terifuuse lyange. Ebinnyonnyola possession okubanga oli ku ttaka ng'era olikozesa, okulundirako tekuliimu. Nze mbadde nnundirako ente. Era waliwo omwami mwe yava mu State House yannyumira. Bwe yajja n'alambula ekifo ekyo kye kimu. Bwe yaddayo yakola report n'agamba the land is vacant and bush. Naye nga oli gwe bagamba nti bannange vaaka ayirako ente ye yakomplaininga mu State House nti bamugoba ku ttaka akolerako emirimu gye ettaka lyakola ki akolerako. Nabo ne bakola lipooti agamba ettaka teririko muntu akola ki kuliko nsiko yokka yekola ki yeriko. Kati ogenda okuwunzika ng'obwannannyini tetubulabira mu kulundirako. Era ntera nnyo okubawa abantu ekyokulabirako. Waliwo omulembe gwe twabeera wano nga tulina meeya naye nga mu Kaleero omwo mubeeramu ente nnyingi. Avange kasanga okuyingira ekibuga n'okola emirimu n'emirala. Nga Kaleero yajjula ente zino zisala ziddeyo kati ntera nnyo okubabuuza nti ezo zaali za meeya oba zaali za bannannyini katale. Kakati awo nawo tufunirawo ettaka mu busika. Kakati ne mubaamu n'okugaba. Tugamba nti Kyasanku yagabidde Kankaka ettaka oba gundi yagabidde gundi. Kakati nezo nazo offers tuze tuzifuna bwetyo. Kati singa obwannannyini obw'obusikire yes bubaako kyekiraga. Obwannannyini obusikire bubaako ebintu bibiri. Ekisooka olina obukakafu nti oli mwana w'oli gwe basikira oba mweyaba musobola okuba abaana 7 naye ng'omusika ali omu. Mulina okuba n'obukakafu nti oli muzadde wammwe. Ekyokubiri waakiri wandibaddewo ekiraamo bw'aba yalaama. Ekyokusatu tuteekwa okuba ne letters of administration ezikakasa nti muli baana booli era mwafuna obuyinza okuddukanya ebintu by'omugenzi n'ensonga endala ze tuyinza okutunuulira. Ekisooka kwe kubanga oli muzaale w'oyo gw'osikira. Obuzaale. Ekyokubiri kwe kubanga olina ebiwandiiko ebikulaga nti bakukkiriza okuddukanya estate y'omugenzi oyo. Yes. Ekisembayo ng'olina ekyapa. Osobola okuba nga tonnafuna na kyapa naye wateekwa okubaawo ebiwandiiko ebyogera ku ttaka eryo lyoyogerako. Estate eyo waliwo ebiwandiiko ebigyogerako. Waliwo bazadde baffe abaatereka ennyo omulembe ne gubayitako oba ntegerekese. Ebiwandiiko ne bijja. Ebiwandiiko nga tebyajja naye ng'otuuka muwe n'akugamba lina ettaka ffe tulina ekyapa era jjajjange yakirina kati kasita owulya nti jjajjange yakirina era nakitereka ng'omanya document gy'alina ekyali ku MRV. Naye nga MRV twavaayo ne tudda ku blue page ne tugenda ku white page. Kakati nga ye akyalina kyajjajja kye yafuna mu 1985. Mwami Kyasanku nsaba nkuzzeeyo mu kunnyonnyola kunnyonnyodde nti mujjo nno nga kase Kabaka kati eyali Kabaka ebiseera ayita bali nti mujje mutusomese. Yabalambika era yababuulira lunye nti nze abalangira n'abambejja n'abaami abakulembera wano tubayita mujje era ne bakola ki ne bajja. Njagala nkutwale Kasavu Kanyama eri obimbuulira na wano nkureflectingire ku byakaakati. Omwami Sam Mayanja seems to suggest nti ye by'abaami abo tabamanyi nti era hierarchy of leadership kubanga kwewaŋŋamya okuteeka government a state within a what a state. Kituufu abaami Katikkiro Kabaka weebali kubanga ye Mayanja tabalaba. Kakati ensonga eyo katugidiginge bulungi tugireete bulungi. Bwe tuva mu ndagaano y'Olukumi nga tugabanya ettaka abazungu balina section y'ettaka gye tuyita Crown Land gye baasigaza
Colonial eyo erimu ennyanja erimu ensozi emigga embalama z'ennyanja entobazi n'ebirala ne tubeerawo ne gye tuyita Abaganda zitwakazaako mayiro 9 ontegedde bulungi akenda ako mu 1923 oba 3 I'm forgetting the year Daudi Chwa n'olukiiko lwe lwamuteeka ku pressure nga bagamba n'eryo ettaka lyo tuligabane mayiro 9 abaaliwo ebiseera ebyo kubajjukira twali tumaze okuva mu ndagaano ku Olw'Embeera ba Stanislas Mugwanya ne ttiimu ye bo bagabanye ebyayo bakoze eki bavuddeko kati n'olukiiko olwo luze lukyuka kati ab'olukiiko 1929 awo bagamba nti naffe ab'olukiiko luno abaliwo kakati kana akenda tukole ki tukagabane unfortunately olukiiko bwe lwatuula lwonna amu ne lugamba nti tuleme gabana akenda kano naye tukalekerewo bazzukulu ba Buganda abalikola ki abaliddawo naye akenda kano tukaterese gavumenti yaffe enkuumi bakwatwa mu buwandiike baddira gavumenti enkuumi gye tuyita colonial government bagikwasa obuvunaanyizibwa ne ku mayiro emmeka 9 tutegedde bulungi akenda kaliwo ekali nga kaba Abaganda abaladdawo baffe kati yes ne baagala okukagabana ne bagamba nedda mukaleke naye tukaterese gavumenti enkuumi abaze okutukuuma mu bukakafu kakati ne bakateresa kankozesa ekigambo ekyo ne bakakola ki ne bakabateresa ne tujja nga tuyina abantu ekintu kye batalowoozangako nti twali tetuyina gavumenti gye bayita Uganda ebiseera ebyo nga tuyina ensi gye tuyita Buganda government era bw'otunuulira 1902 ordinance eteekawo gye tuyita Buganda Land Board ntegeeka bulungi nnyo Buganda Land Board ng'erabirira ettaka lya Buganda lyonna era n'abantu abasooka okufuna ebyapa ebyedda ebyo ebyasooka byalingako signature wansi Government of England Queen's government era nga bakozesa ekigambo ffe mu Buganda twagamba bajjajjaffe bagamba nga Queen akwazisa eki ettaka kakati bwe tufuna Buganda Land Board etandika okumanaging ettaka ku lwa Buganda government nga zonna government Uganda teriiwo Uganda government ekola ki Buganda government yaliwo ng'era ekola emirimu gyayo ng'era ina Buganda Land Board ne Buganda government kampe ekyokulabira akantu kye bajja okutegeera amangu bw'ogenda mu biwandiiko by'eddwaliro ly'Empigi eyo Health Center ffe ekyalemye okufuuka hospital ate nabagamba nagendayo na district ne twogera nayo naye tebannaba kwagala kukola kituufu Buganda government esaba nannyini ttaka w'ekifo ekyo yiikaze ettaka 10 bateekeko eddwaliro era bajja kusasulanga obusuulu bwa siringi 5 buli mwaka ebyalo 1948 era n'abakkiriza ne bateekako eddwaliro nga lya Buganda government document zonna endala zijja isoma Buganda government Neifo wolaba amalwaliro amanene agazimbibwa mu myaka giri egy'enkaaga egy'ataano egyana amalwaliro ago ga Buganda government amagombolola nga ga Buganda government amasaza nga ga Buganda government kakati amalwaliro amagombolola amasaza government yeno yali teriiwo ene yaffe ya Uganda ya Buganda government era nga biri ku ttaka erya Buganda mu bitundu wali eddwaliro ly'ekibuga weritudde ne town council ebakayanira waliwo mwe bamuyitanga Munaakulya Buganda government Kabaka yali yawa Munaakulya ettaka square mile emu n'ekitundu n'addamu n'amuwandiikira nga amugamba nti olw'obulamu bw'abantu bange mpaako ekitundu nzimbeko eddwaliro eryakulabirira baki abantu bange nazze ettaka erimu ne bazimba eddwaliro awali town council kati ne bazimbawo eddwaliro nga lyasubirya myaka mingi 1946 ne litandikirawo nga lyasubiri kakati
ne lijja nga likula ne balisengula ne baliza kati wolaba hospital. Kakati obudde buno kakati tutuuka ekiseera Buganda government ezimba n'amasomero. Naye Buganda government yalinga esolooza omusolo. Ontegedde bulungi nnyo. Ng'era egula ettaka we lyetaagisiza n'eziteekako amasomero. N'etyako ebitebe by'amagombolola. Waliwo n'ebika by'ettaka eddala etwetaaga okwetegereza. Ly'ettaka lyetuyita olusuku lwa Kabaka. Mayiro 305. Olubeera lusuku lwa Kabaka. Nti buli Kabaka addawo mu mayiro ezo 305 mwajja ekiyimirizaawo gavumenti ye. Gavumenti y'Obwakabaka nti abalangira n'abambejja ne Kabaka ne banne abalabirira mu lubiri munda mu mayiro ezo 305 mubajja tukoze ekigambo olusuku lwani lwa Kabaka. Ne wabeerawo ne ze tuyita square miles 10 ezaweebwa Daudi Chwa ng'omuntu. By then was king. Kakati Daudi Chwa ye ng'omuntu afuna square miles 10. Square miles 10 zetolooledde mu bitundu mu masaza ga Buganda ag'enjawulo buli wootuuka weeziri. Naye erisinga obunene ndowooza lyandibanga liri mu Ssingo ne mu Kyaddondo muno. Kakati mu kiraamo kya teryali wamu nti lyekutte mu square miles 10. Bw'ogenda e Buddu waliyo, e Ssingo waliyo, e Kyaggo waliyo, masaza ga Buganda ag'enjawulo bagenda balisema mu bintu eby'enjawulo. Kakati eryo Daudi Chwa yaligaba mu kiraamo kye. Era abafamire ye bangi baafuna. Yasinga ofuna ye mulangira ani? Mawanda. Yafuna lingi. Era ne mu kubaana baafuna yali mukadde waffe Ssekabaka Muteesa. Taata wa Kabaka aliko kati. Mazima. Yafuna ettaka erirye ng'agaba n'okuva ku taata we. Mazima. Ettaka lyafuna ng'erirye era lisikirwa abafamire ye. Nga lyaba abaana baava mu ntumbe ze. Era nabo basobola bafuna letters of administration to the estate of their late father. Oba ntegeka bulungi. Kakati ne Muteesa naye yagula ebyobugagga ebibye ng'omuntu. Ekigambo kyenkozesa kigenderedde yagula ebyobugagga ebibye ng'omuntu era n'akola mu Uganda n'ensi ez'enjawulo ezitali wano. Kakati tutuuka mu 1962 bwe nali nkyasomesa ebyafaayo waliwo ke nasinganga okwagala okusomesa ennyo factors that delayed the independence of Uganda. Mazima. Ezimu ku factors enkulu lwaki independence ya Uganda tulowooza yalwawo okugifuna was the Buganda question. Ng'Abaganda babuuza ffe ng'Abaganda mu gavumenti eyawamu tugiramu wa tekisoose kati era tufuniramu wa mu gavumenti eyawaki kuba tusookeramu kutandika East African Community 1955 awo ne wabeerawo exile of the king 1953 crisis. Kakati mu crisis eyo eya 1953 Buganda egaanira ddala kyetuyita Obwakabaka kyetuyita East African Community egigaanira ddala. Yes, twagala kusigala nga tuli nsi eyeetongodde nga ffe. Awo no we tugambye nti Kabaka ne bamuwamba ne bamuwangangusa ne bamutwala. Bannaffe abaali mu lukiiko bajjajjaffe baali bagezi nnyo ne bagamba nti Kohenizi tetulina kye tuyinza kwongerako kuteesa ng'ate Kabaka takola ki? Taliiwo. Ne bannaffe abaali e Bulaaya ne beekunga ne beekalakasa e Bungereza okulaba no Kabaka addizibwe waabwe. Era mukadde waffe Ssekabaka Muteesa n'akomawo ku butaka. Prosesi y'okutuwa obwetwaze tuliba tufunye omukisa omulala tuyogera ku nsonga eyo. Yatambula kasoobo ng'emu kuzigitambuza akasoobo Abaganda babuuza ffe tuli ggwanga eryetongodde tulina amateeka agatufuga mutugatta tufunira wa era position yaffe yeeriwa ffe tuli ki mu Uganda eyawaki eyawamu. Mu mbeera ezifaana bwe zityo ne bakkaanya Lancaster Conference Buganda yali represented ne bannaffe baali bataano abagenda okutukiikirira
ebyavaayo nga tukkaanyiza kati awo nange nkipozesinze kuba ndi muganda ate nakiikirirwa ndi pulezidenti wa Uganda ajja kuba kabaka wa Buganda era no biseera tugenda mu bibiina by'obufuzi byali bimaze okutandika tulina UNC ey'omugenzi Ignatius Musaazi tulina UPC awo bote yagikuttemu ne tubeera ne kabaka yekka nga tulina ne Democratic Party tukolera ensobi ezifaanana nga ze tukola kati ezituvumya abaffe naye nga tetugenderedde oba butamanya oba butali bugenderevu CP yegatta ne UPC to defeat Democratic Party ekyali kibagatta ababiri bonna baali ba Protestant naye ng'emu ku bibaawula nti oli teyali Muganda naye nga Democratic Party abagikulembera baki Baganda waliwo bakadde bange benali nabe mabegakaawo nga tuli mu lukiiko lwa Mara Union ne banjigiriza akayimba okuwagira Ben Mpagiro bote kubanga amateeka ga Ben sigasobola ennyoma neevuga ne banywa omwenge omuyitirivu ennyo kuba amateeka ga Ben tajja gakola ki tagasobole ne bayisaawa Obote n'abeera Prime Minister abatulaba njagala bategeere Prime Minister oli nono Prime Minister oli yaliko ekigambo there shall be the executive Prime Minister akagambo executive buli wokasanganga manya entebe eyo erimu obuyinza obutwala ekitongole ekyo kampe ekyokulabirako abantu kyebayinza okubanga bamanyi the executive Prime Minister waggulu tulina president ataliiko kagambo executive naye wansi tulina Prime Minister akagambo executive kanono katutabudde nnyo mu Kampala wano n'emiriraano executive director Lord Mayor ono wa mikolo oba si wa mikolo agamba wa ye mungamba agamba wa mikolo oli yateeka mu nkola executive oli yayina ebikola yayina ebiragiro ebiteekebwa mu nkola kakati tufuna executive Prime Minister wano tulina ekitongole kya UNEB kiina chairman National Examination Board ne tubeera ne executive secretary agambako nakategeera nnyo nga mukadde wange Bukenya akyaliko atuukako ne tulowooza nti Bukenya ye UNEB Bukenya wanaatuukira nga totegese ng'oyinza okulowooza ye mwennyini yajja ye kennyini gwe mugenda okukola ng'ekibuuzi essebu kakati obuyinza obwenkomeredde the chairman UNEB atuuza board ya UNEB but the executive powers managing UNEB lies in the hands of the executive secretary vested in the word executive na wano tulina ekigambo there shall be the executive president of the Republic of Uganda kwe kali executive naye ate ba prime minister ba vice bonna abalala tebaliiko kagambo executive era n'olukiiko lwasinga okukubiriza Museveni yes mpulira bagiyita executive mwe muli ba minister bani executive kakati bwebanga yeyina obuyinza obwenkomeredde kakati oli najja n'akugamba gavumenti etambulira ku masiga asatu kitongole ekiramuzi parliament ne executive kitegedde ate n'akugamba byonna byetongodde naye n'amala n'akugamba ndi parliament bweyise ekireke eteeka ng'atwalira pulezidenti ate yeetongodde kati kyogamba singa baali beemaliridde baalibaddeko nti the executive parliament nti beemaliridde etteeka liyise sipiika alitaddeko muki omukono full stop nti waliwo judiciary eri independent n'olwekyo judiciary yeerondamu chief justice judiciary ne yeeronda deputy chief justice principal judge n'abalala but if you have the executive president who elects a chief justice
and you are telling me you are independent onimba ekyo kiba kya bulimba kiba nga okunyonnyola kweko oba ompudisiza oba onimbye kagoye ku maaso waliwo yasigaza executive powers over these organs kati ofuuka pipeline okuyisaamu ebigenda mu executive nti byonna tasobola ku executive teyinza byekolera naye kakati mwe parliament eyo mubikole ki mubikole nti judicial tasobola kwekolera bya judicial n'ebyo mubikole naye nze mbataddeyo mubikole ki mubikole. That is the way how things are run. So logically, that's what it means. Bwe twatuuka ku mulembe Kabaka Muteesa afuuse president, they underlined an executive prime minister. Obuyinza ne babuteeka mu ono. Era n'afuuka nga ye muduumizi w'amagye. Afuuka nga mu byenfuna yabicontrollinga. So there was a power conflict between Muteesa and Obote. Nga ono alowooza obuyinza abuyina nga n'olukiiko lw'Emmengo lulowooza lulina obuyinza era bw'otunuulira pulezidenti wa America obuyinza abukola ki naye ate Bungereza prime minister yalina obuyinza okusinga president. Twaleeta methods bbiri mu gavumenti etya emu ne tuleeta prime minister tuleeta president buli omu ekya president tukijja America eyali by then eteeka ku pressure ensi endala to decolonize okuwa abaala independence kwayo tuba mu second world war abaddugavu tetwafuna bwe twazirwa kuba baali batwagala nnyo bo be baayulika mu byenfuna byabwe Abangereza Abamerika abaali bafundinga government zaabwe bagade tujja kwongera kubafundinga ngate mwina n'amatabi amaala agagenda sente n'ebirala bali mu bawo bwe twaze waffe muveeyo mubate mbwemo mukyagala obuyambi twazi conditional ne bagenda nga bata ensi ez'enjawulo era bw'otunuulira ensi nga bano banaffe Mozambique ya Angola Portugal be yafuga bagenda maaso n'obufuzi lwakuba nti Portugal teyeetaba nnyo mu lutalo mu second world war financially teyali affected nnyo kuba teyagyetabaamu nnyo kakati tujja mu 62 tufunye executive president I mean executive prime minister ne president mu constitution ya 62 gyekoma tuteekayo Buganda as a federal state era ng'emaintaininga Buganda ne structures zaayo zonna nga tetuneefuga nga 9 nga 8 abazungu betwakola nabo endagaano bakwata buli kiisi kye twabateresa gye twavudde eri nga tutereka Crownland yonna bagikomyawo bagayiyo bakomyawo mayiro 9 n'obuyinza afwe baali batwala batulaga nti kakati Buganda nsi netongovu era erina independence yaayo olunaku olwo twalufuula bulungi bwansi kati buli mwaka saalulabye lwabaddeyo sinange sa ekituufu ebintu bya Buganda mbigoberera ne saalulabye kakati munana yayise nga tewali kiriwo yes olunaku olwo twalufuula lwa bulungi bwansi okusobola okujjukirirako bwe bamala okutuddiza ebyaffe nga 8 ate enkeera nga 9 ne tugenda mu independence eyawaki awo nno mu science of state formation bwe tugambira nti nze nganze ndowooza tetwandikuziza bwe twaze tetwaligenze nga 9 ngamba bana aba celebrating independence we wouldn't have celebrated independence twandibadde tu celebrating unity lwe lunaku lwe twagatta amawanga gonna twalibadde tujaganya bwegasi obwa Buganda Bunyolo Ankole Tolo kyonna okufoominga eggwanga erimu kati kyesitegedde tusere ogamba 8 celebrating obwegasi bwe kyandibadde twefuge tutya kakati ameefuga ate nakyo kirala administration how would we administer all of us nga twegase bwegasi nga tetwetongodde bwe tumala okujja awamu amawanga ag'enjawulo ne tukola ensi Uganda mu speech y'Obote mulimu ekigambo kyakosa kigamba unity in diversity
nti obwegasi mu njawukana ezitali zimu naye nga kati twegasse mu ggwanga eritya bangi abali awaki awamu tukoze eggwanga limu kakati ne bagatta omukolo ogwokubiri ne bagamba nti n'obwetwaze balutuwadde olunaku lwe lutya tuyingidde mu bwegasi on that day ate era ne tufunirawo buki obwetwaze omwana azaliddwa n'atambulirawo kakati omwana bwe yazaalibwa n'atambulirawo ne tufuna muzadde we n'amuleka yeeyiyize muzadde we n'amugamba olese ensonga enkulu n'omuzadde n'amugamba kolaki genda weetakulire lwazaaliddwa lwatambudde n'omuzadde amugambye genda weekoleki weetakulire ne tufuna ekizibu kya power collusion nga tewali guidance kati awo enkaayana mwani ayina okuba ani president ayina obuyinza nani executive prime minister ayina obuyinza naye oli bwakugamba nti the executive prime minister shall be the head of the cabinet 1962 bwegamba executive prime minister yali alina headinga cabinet kati president yaliwo ba headinga ki yali ceremonial nga lugwagamba nti road mayor yali ceremonial kakati mu mbeera zifaana bwe zityo tugenda otuuka mu 65 64 awo waliwo akagambo mu constitution bwe tugendera mu kwefuga nga tulina amasaza gali Buyaga Bugangayizi bwekula ge twali twajjayo kakati ne bagamba nti mu myaka ebiri Uganda ejja kuba referendum oba amasaza gali gasigala mu Buganda oba gasigala mu Bunyoro abantu banalonda mu kikungo okulonda okwekikungo oba libagambe nti twesaliddewo tusigale oba tuddeyo gye twava yes naye nga abalonda si Uganda yonna Buganda ne Bunyoro bano basalawo tujja oba tukole ki tusigale era bwogenda mu bitundu bya Bunyoro awali Bugangayizi ne Buyaga waliwo abannaffe abaluulu bangi kigambibwa nti abaluulu abo bayiibwayo mu 63 nga gugwako era mubaleetera etteeka erigamba nti akasi omuntu amala emyezi 6 mu kitundu akkirizibwa okulonda ndowooza ne kati lyeri kyaliwo kakati babayiwayo balonda agenesti basigale Bunyoro bayambeko Abanyoro okulonda baddeebwa ebunyoro era kakati bakutulako amasaza ago abiri bwekula yasigala Buyaga ne Bugangayizi ne gakola ki ne bagenda Buganda government yawo kusika omugwa ne kola ki ne kweyongerera ddala 66 wetufunira political crisis njaga tunotingewo bulungi 66 wetufunira okulumba obwakabaka nga twefuze olwo president mu Ssekabaka Muteesa afuga omwaka ogw'okumeka ogw'okuna bwe tufuna ensasagge evaako okugoba kabaka n'okulwanagana ffenna Abaganda n'abatali Baganda kye bamanyi ne tufuna gye tuyita 1967 Pigeon Constitution eyo nno ye yajjawo obwakabaka mu butongole Pigeon Hall Constitution yajjawo obwakabaka mu buki mu butongole Abaganda amu kye batera okugamba nti binayiisa mwennyini n'agoba obwakabaka obubwe by then was the attorney general era naye n'akola omulimu ne president n'ateekako omuki omukono lwaki ono nye yateekako eyawandiika n'olekawo yateekako omukono bafaanagana kuba ono yawamba obuyinza n'addira ofiisi ya president ne prime minister n'agigatta n'efuuka emu obote president n'amukola ki kakati ne tufuna akavuyo ako obwakabaka ne buvaawo mu tteeka wanaabukubye irigale n'akiteeka mu tteeka ng'obwakabaka bukoze eki mu 1969 ne tukola gye tuyita Public Land Act mu Public Land Act ne tutondawo gye bayita Uganda Land Commission obudde ne tuleeri nakawa business house wanviiridde eri ewava Buganda Land Board nga ne eno tennajja yes kakati wano Pigeon Hall Constitution ebyo obwakabaka mu butongole wabula kati bafulumya etteeka ly'ettaka Public Land Act
badira ettaka lyonna lyonna tuyita Crown Land ne mayiro 9 n'ebitongole bya Kabaka ebirala byonna babituuma ekigambo public land. Kati lya public. Yes. Ly'abantu bonna lya buli omu. Olw'Ebisatu bya Kabaka biriwa. Eyo nonna kati biwambiddwa tebikyaliwo. Public land yonna. Kakati tugenda ettaka eryo baliteeka mu gye tuyita Uganda Land Commission to manage that land. Obote bw'avaako ng'awambiddwa. Just maintain the status quo. Teyakikyusa yakirekanga bwe kikola ki? Ekyamaanyi kye yayongeramu nti ne bannaffe abaali Abaganda nga basigaze obwannannyini bw'ettaka kuba baali baleeta Uganda Land Commission ne bajjawo ebyapa. Ettaka lya Crown Land bagitutte, public lagundi mayiro 9 nazo balikoze ki? Bazitutte. Badidde wano olubiri lw'Emmengo bataddemu amagye kitongole. President Museveni ya Minister wa Defense ng'atuula awali CBS kati ng'omuwandiisi wa Media kyambadde. Zaamu mwenda awo akajja okuwamba Amini bamuwambi nga Minister wa Defense. Lwendijja nga tugenda kwogera byabufuzi nja kwewuunya tulibyogera. Kakati ebyo nonna nga bifuuse ebintu bya gavumenti Buganda tekyakola ki? Tekyaliwo. Waliwo quarters nanjogerako n'omulangiro mbabita Semakookiro. Quarters eziri mu lubiri omwo n'ensuku eziri mu quarters ennungi ezazimbibwa bulungi. Amini yazizimba munda omwo mu lubiri. Nga barracks z'amagye abasirikale kubeera mu quarters. Kitegera? Ebifo byabwe gye basula. Ebifo byabwe basula their quarters basulemu nga bazizimba for their own use. Naye nga tebazimbira ffe nti byali byaffe. Baali bakiwambye nga bazimba ofisi zaabwe efuse barracks bazimba ne quarters we basula. Obudde bulimu abantu abasulamu abakoleramu emirimu gyabwe mu ngeri ez'enjawulo. Kakati eyo Public Land Act ngambye etondawo Uganda Land Commission. Obota agitaddewo? Amini aginywezezza. Ayongedde namwe akagamba nti n'obwannannyini bw'ettaka mbugjeewo. Olwo Kyasanko yalina ettaka oba Kankake yalina ettaka naye obwannannyini bw'ettaka takyakola ki? Takyalina. Kabaka lyaggwa Amini azze n'agamba naawe alina eriryo. Naawe alina eriryo nabyo mbikoze ki? Mbigobye. That was the Public Lands Ordinance. Nalangira ati buli muntu waali ettaka lirye. Gwoba ovuddewo oba wa n'obeerawo gwe ttaka ki? Tekyetaagisa kugobawo mbu ate lino ttaka lyange. Awo nawo ne wabeerawo akatogo kafaawo. Public Land Act. Tuyingira mu kinaana. Amini akoze ki? Agenze n'entalo ezaddako zonna. Tujja President Museveni ne government ye netandika kinaana mu 6 nga tukyali ku Public Land Act. Era bw'ogisoma ennyonnyola what is public land. Kakati bwe tujja olwaleero ku 1995 tukola constitution article 246 ekkiriza okukomyawo obufuzi obw'ensikirano. Etteeka liri Restoration of Traditional and Cultural Leaders Act. Traditional and Cultural Leaders Act. President yateekako omukono nga 23 Febu 2011. Mu tteeka eryo bwe twali tukola Ssemateeka kali kajja 95. Jukira awo Kabaka waali okuva mu 93. Anti nange bali okubuuza. Tiye Kabaka addawo 1993. Bazaawo yeyeka. Naye ng'etteeka teririiwo. Ekyokubiri Kabaka bwe yali akomawo biri ebyali mu government mu 1962 constitution ebinyonyola Buganda nga federal state ebiteekawo Buganda Land Board eri mu tteeka n'ebitongole by'amasaza n'amagombola n'ebirala tebyakomawo kudda. Yes. Byo tebikomyewo. Kakati Kabaka akomyewo 93. Byo tebikoze eki? Tebijjiddeeko. Era bannaffe abaasooka okwogera abaaliwo mu 62 ne mu 5 bayogeranga ekigambo ekigenze kifa kati bagambanga batuwadde byoya byanswa. Kituufu. Okijjukira ekyo nga bakyogera? Nzize nkiwulira batuwadde byoya byaki? Byanswa. Byanswa. Bazikomezaawo Kabaka tekuliko kijjiddeko.
nti duli twali tuyina obwakabaka bwaffe nga tuyina Katikkiro nga era alambikiddwa bulungi emirimu gya Katikkiro nga tuyina olukiiko nga lulambika bulungi engeri gyalondebwamu nga tuyina olusipiika w'olukiiko ng'era ebisalibwawo biri binding ku nsonga zaffe nga tuyina ab'amasaza nga tuyina ab'amagombolola nga tuyina abatongole paka wansi ku ground 93 Kabaka bwe tumutuuze Naggalabi ebyo byo mu tteeka tebyadda mpulira tegekise bulungi nnyo bwe baba bakola etteeka lino mu 2011 etteeka lye baakola era lirambika ki lirambika okudda kw'abafuzi ab'ennono traditional and cultural leaders teryogera na kigambo king lyogera traditional and cultural leaders kati bayita abakulembeze ebyabafuzi abaki ab'ennono terina we liweera bakulembeze bannono kakati katukigaziye bulungi tweme kwogera nti Kabaka yekka nti kikwata ku Buganda yokka nedda ne Busoga Kabaka gyali Bunyoro gyali Toro gyali omukama ne banafu abakyoli bayina imolimoli walina abalango bayina abateso bayina abagisu bakola ki balina naye byonna bw'osoma etteeka lyonna bwe baali balikola balungamya ki balungamya ngeri gyakomawo nti ebitundu ebiri mu kitundu ekyo katugambe Teso districts eza Teso zinaayisanga ekiteeso okuva ku magombolola paka ku district nga zikiriziganya okuzzaawo obufuzi bw'ennono bw'omu kitundu ekyo kyenjogedde okiwulira nti districts zaayo zinaayisanga ekiteeso okuva ku kulembeza obutandikirwako obw'amagombolola wansi mpaka waggulu ku district tukkiriza okuza obufuzi bw'ennono mu kitundu kyaffe district zezikola ki zezisalawo si bakulembeze banno si kankoze ekigambo nti si basamize beeyo byabyanswa byennyini ebyo si bateso baayo si basoga naye district abali mu kitundu ekyo bwe banaatuulanga ne bayisa ekiteeso okuzzaawo omukulembeze waabwe ow'ennono mu kitundu ekyo district ezo mwe zeegattira ne zikkaanya nga bategeeza minisita wa culture nga bategeeza gyetulaga ndaba minisita owa byobuwangwa owa culture ng'amuzaawo nakoma okumanya nga kuliko Peace Mutuuzo oba kati ani aliko yaliko Peace yakyaliko manya alina byayogerawo ne mutegeera nnyo kakati awo nedyoka mutegeera nnyo mazima nkutegedde bulungi kakati so muteeka kiri nti omufuzi w'ennono anaddawo muteeka yes singa abali mu district singa abali mu kutundutundu ogwo gwayagala okukulembera banakireetanga ekiteeso bwe bakkiriziganya ne bakiwa minisita ow'ebyobuwangwa minisita n'agazeeti n'akitwala mu kabineeti kabineeti nekyapuruvinga ne bagazeetinga omukulu oyo era n'abeera reinstated n'atuuzibwa kambeko ekintu kyekisiru kyengatta mu mboozi nange nga nkimanyi kyakisiru kanga banjagala nnyo gye mbeera singa mbayisaamu awo ebigambo n'obagamba oli mufuzi wa nnono waayo mufuzi wa nnono nze nali ntulibwako omusambwa gwa wano nze ntulibwako omusambwa kankaka ate gwamaanyi nnyo n'ofuna obuwagizi bw'obukulembeze bwa district eggombola ne ligamba eyinza n'okubeera emu nga kayunga bweri nga bampeereze wa minisita nga tujja nga tukutikkira obwa Ssaabakankaka kati n'abakankaka nabo kyova olaba bufuuka obufuzi bw'ennono kyova tulina bannaffe abamu abantu bw'otabannyonnyola bintu bino bayinza okubikwata obuki obulala mutuufu onnyonnyodde ensonga ebintu bino njaga tubitegeere tuwakane oba tuyombe naye nga tulina basics ekyaddala entuufu baatuwa byanswa tegedde kakati mu ngeri y'emu Kabaka ne bamuteerawo ze tuyita privileges aba n'emmotoka aba n'obukuumi
n'ebirala webiri wano mu schedule 2 mu katabo kwe kamu nawulire baba mulimu n'omusaala era babagamba era mu kigambo ekyo kigamba mulimu omusaala ogujjanga okuva ku consolidated fund which shall be determined by the minister wa culture peace mutuuzo yasobola mu ngeri y'olwaliro bw'aba ye minister okusalirawo Ssaabasajja Kabaka nti omusaala gwajjanga okukola ki okufuna eryo lyeteeka kati ne tunnyonnyola lye baakola etteeka eryo bwe baali balikola terya mu lyonna lya pages 17 okuva gye litandikira paka gye likoma ne constitution akawaayiro 246 gonna tekoogera kukuzaawo gavumenti ze twalina tezoogera kukuzaawo baami yes abamagombolola okuzaawo abamasaza abasigire abatongole olukiiko lwa Buganda kale katwogere ku lwa Busoga n'ebikindu ebirala byonna olukiiko lw'Obwakabaka bakatikkiro ba ministers bonna tulina we liboogererako teryogera kukuzaawo land board ontegera bulungi wabula katudde ku kyettaka ekyatabudde nnyo abantu kuba nalabye bangi nga bakasukira minisita bakasuka waliwo ne gwenva okulaba ono yani kisa kya Mukama alina ebigambo byavumye minisita awo nga 8 byali ningamba ye ate ng'agenze wala twamusonyiwa abeereyo omanyi osobola okuba n'akaveera kotwaliramu omugaati naye tekitegeeza nti obeere n'ekiveera ate kyoteekamu kasasi ekyefa okitwala n'otakisangawo tekikusala naye bw'osanga akaveera ka mugaati obuuza gye gulaze n'akaveera kaagwo nze njagala nnyo abakaayana n'abayomba tutegeere origin ne solution tuginoonye tutegedde etteeka liteekawo ebyo lyogera ku Buganda Land Board lyogera ku kintu kyonna obuyinza bwe twalina mu 62 bwe twaluusinga mu 66 69 tebukomawo mu constitution tebudda ne mugana amateeka agateekesa constitution mu nkola my constitution is not an implementing body, is a guiding tool kyobola buli kye mentioning mu constitution bakikolera etteeka erikiteekesa mu nkola kakati etteeka lino erya Traditional and Cultural Leaders Act 2011 lyeriteekesa akawaayiro 246 aka constitution mu nkola akawaayiro kennyini kalina bye kastatinga kuzaawo bwa traditional bw'okulembeze bwa nnono ne lino wetteeka bwe baali balikola administration y'obukulembeze bw'ennono tebaagireeta Kabaka nga waali ng'omukulembeze w'ennono olukiiko lw'abataka olukiiko lw'abalangira ebyo byo ne mu Buganda okuva edda si biwandiike naye twali tumanya nti wateeka okuba olukiiko lw'abataka waliwo olukiiko lw'abalangira waliwo abakasolya n'abalala naye ne tubeera na administration ziri meka tulina obufuzi bw'ennono mu Bwakabaka mwennyini abalangira n'abambejja abebika n'abalala ezo nnono ne ziyita eyo ne tubeera ne line ekulemberwa Katikkiro erina Katikkiro erina omuwanika erina omulamuzi erina olukiiko era bw'otunuulira ku succession registers ezedda ordinance ya 1902 bwe nafanga nze abaana bange mu Buganda nina kye tuyita okutambuza olumbe ono bwafa tubika n'otegeeza obukulembeze bwa Buganda okuva wansi emu ku nsonga lwaki twamalanga ennaku 2-3 okuziika ne wiiki nga tuteresa omufu kwalinga kusooka kubika naye kakati twakikyusa nti oli bwe yafanga twabikiranga gwe tutandikirako omutongole ab'emiruka ab'amagombolola owessaza bwe yabanga omunene nga Katikkiro asooka nakumanya n'alyoka atongoza okuziika omusajja oyo. Kati kambuuze ekibuuzo ebintu bino Sam Mayanja byayogera ti Buganda Land Board teriiwo abaami tebaliiwo mu gavumenti eno
tebamanyiddwa. Katikkiro tamanyiddwa. Bonna abo high of leadership gye twalina ng'eggwanga eryetongodde mu gavumenti eno teriimu bituufu. Ye gwe mpaayo etteeka limu oba constitution oba land act oba eno traditional leaders traditional culture act oba local government act ng'erina weegamba nti there shall be a Katikkiro nti there shall be ow'essaza there shall be ow'eggombolola and these shall be their duties. Nyina wali ebigambo benjagala ogendamu naye njagala mbeeremu ekakafu. Kitegeeza nti minisita ye bw'ajja n'abyogera ye nga ye ne gavumenti ye baba batuufu. Minisita Mayanja bw'ajja n'agamba nti Katikkiro tamanyiddwa mu tteeka mutuufu 100 ku 100. Era bw'agamba nti ab'amasaza n'ab'amagombola tebamanyiddwa mu tteeka batuufu 100 ku 100. Bw'akugamba Buganda Land Board mu tteeka temanyiddwa yeekyo. Lwaki Buganda Land Board gye twalina bagikuba 66 bwe bamala ogikuba mu butongole ne bagijjawo mu 69 ne bateekawo Public Land Act. Nyina ebintu bye ngenda okutwalamu nayogeddeko ne retired honorable Major Haji Abdul Nadduli n'aŋŋamba ekigambo kino mu kyo kyabadde kitegeeza nti akimanyiiko nti kyalibanga mu mateeka tekiriimu wabula n'agamba mu nkulembera y'abantu where there is necessity there is no law. Where there is necessity there is no law. Kakati kankuwa ekyokulabira kankuwa ekintu kimu ndyoke ngende ku kantu ako. Where is the necessity? The Baganda and all people who are in Uganda find it inside their hearts to have omwami. They know there is a Katikkiro. They know there is a Wegombolola. And it is what they love. It is what they like. It is what they cherish. Whether it is in the law, it is their necessity. Nange wembere waffe eri mu kyalo. Tuyina mituba 16. Taata wange omuto Mulinde James. Era mwagala nnyo na mukongratulatinga. Ne mukiko olwamutuuza naliyo. Ontegedde bulungi? Era baba bakuŋŋaanya envujjo amakulu okuleeta emmengo. Nze omukulu gwe basookerako ne bantegeeza bangamba wano waliwo certificate waliwo ez'omutwalo ez'ebiri waliwo ez'etaano waliwo ez'ebweziti nteeka bulungi n'ebirala era mbikola ng'Omuganda. Juzi waffe baali batuuza abatongole wakati system ya Buganda yakiridde paka buli kisuwola bachairperson ero C1 waliwo omutongole n'olukiiko lwe. Okitegedde bulungi nnyo. Omu ku mikwano gyange bembeera nayo Serugo Moses eri mu kyalo bamuwadde yakulira housing and London housing amayumba n'ebyettaka ku lukiiko lwa LC mwakola ki? Ekyo Mayanja kyayita okola gavumenti munda mu gavumenti. Kakati tukoze gavumenti 2 Duli ze twalina mu 62 ekituyamba nti eya 62 yali mu tteeka ng'etondeddwawo mu as a federal state ng'era Buganda Land Board eri mu tteeka liri. Kakati obudde buno twatondawo Ministry of Lands, Housing and Urban Development netereka ebyapa byaffe byonna Buganda Land Board ne bivaayo. Bwe tumala ne tutondawo Administrator General ebintu byabafu byonna n'emmengo ne bivaayo ne bidda wali ku Georgina House ne bivaayo. Kitegeera kakati Buganda Land Board ya managinga ki ettaka lya Kabaka. Era bwogene bajja kugamba fe kitukwatako ttaka nina information jenjagala kutaka nali nache banga ungambye teriyadda ate bo balijja wali ba managinga nga teriyadda Joma estate managinga ki managinga eriyayo yeguze kati Buganda Land Board erigula ku bantu netematema ne wa manager alinde abanajja babatemereke ekyapa ku ddene liyaguze. Bw'osanga amasomero agasinga obungi galiko ekigambo kampe ekyokulabirako Makerere High School sikola bako kuliga akagamba akabulako limited
ku bupande tebakakola ki tebakateekako kakati Buganda Land Board gye tuyina is registered as a limited company managing the estate of the current king of Buganda. Era managing property ye ng'omuntu ne managing ne ttaka liri erya gundi ebisatu mu 5 square mile ebisatu mu meka mu 5 tutegereganye. Where there is no law, where there is necessity, there is no law. Where is the necessity? The necessity gamba ndi twematize ndi kabaka wali n'ebigenderako byonna tubikola ki tubirina naye ng'ate omutongole bw'asayininga ku ndagaano authorizing purchase bw'ogitwala mu landizi bagamba ddayo ofune ebbaluwa chairman siwa kituufu omutongole ne bwakusayiningira ate ne ku ttaka lya kabaka ate bakusaba ebbaluwa ya chairman siwa olowooza lwaki mpulira is not recognized by the law managing the country. The villagers know him. For Abaganda, they like him. Abakimanyi wabeerawo omutongole okuva ku nsikirano okuva ku tteeka lye twasooka ne systems zaffe tukimanyi omutongole waali naye omutongole ono tali mu tteeka era omutongole ono talambikiddwa mirimu gy'alina kukola era ligale ne bw'aba asayininze ekiwandiiko tekiyimirira kakati okujjako ng'asayininze wadde mutongole ne asayininga nti Kyasanku Patrick naye nga tayongeddeeko nti asayininze ng'omutongole asobola okuwandiika najulira ng'omuntu naye si ng'omuki era tosobola kubanga ogula ttaka ne bakugamba nti ayinza okusayiningira ku ndagaano okwo alina sitampu yaawo yewessaza ate kisoboka naye kye tulina okukola kyeki ng'Abaganda kwe kulekeraawo kankozese ekigambo ekitajja kunyuma naye nga kyekituufu okuwoggana twetegereze bwetegereza bye baatuwa biki mwami Kyasanku wangi nga era ngendera ku kigambo kya Ginnadduli ewali obwetaavu tewali tteeka nga twetaaga ekintu ekyaddala ddala kankubuulira kijja kubeera kizibu okumatiza Omuganda ajja obwesige mu mwami ajja obwesige mu weggombolola kyova olaba nti newankubadde etteeka ebyo byamiribwa tebyakomezebwawo bakyakkiriza nti omwami waali era babawo ekitiibwa ekisaanidde ne Kyasanku agula certificate era ne yeetaba ne mu kulonda oyo omukulembeze ow'ennono ow'ekitundu nze ndowooza gavumenti erina kuteeka mu nkola bwagazi bw'abantu siyo byeyesanze Abaganda baba baagala ekyo lwaki tekiteekebwa mu nkola olukirese bulungi gavumenti erina kuteeka mu nkola bwagazi bw'abaki bw'abantu where there is necessity there is no law. But necessity can amend the law. Of course. Ontegedde bulungi? Ate nkutegedde nnyo. Necessity obwetaavu bwaffe busobola okuleetera okukyusa mu ki? Mu tteeka. Ne tuddayo ku bannaffe bannabyabufuzi abakola amateeka gano. Mmwe abali mu paalamenti n'abali mu local government amateeka gano temugalaba. Bw'oba oli Mugisu ng'oli Musoga ng'oli Mudama oli Munyolo nga mulina obukulembeze obw'ennono ewammwe amateeka gano agakomyawo Kabaka yekka nga administration ye gagireseeyo mugalaba oba temugalaba kuba kati tujja kukkakana ku minisita tumuvume nonna bye twagala nenga tetukyusiza but what we should look at minister Byayogera can we turn him into a whistleblower tugambe nti na atuwadde oluwenda atuwa oluwenda masaka tumuyita wuli senene zizze akuba kawuli tuzuukuke tugambe naye bwe twali mutugamba Buganda Land Board terina buki buyinza is a limited company era muteeka bwe kiri eririwo kati naye gye twalina yali egamba ki ettaka lya Buganda teryasenguka kano tubadde tukagambye batulaba
bwe tumala okukola Public Land Act ene ya 1995 Constitution ne tugatako 1998 Land Act Cap 227 munanga ate bo kye bakola ne baddira n'ettaka erya mayiro 9 lituta public land ne crown land mu bitundu eyo nonna ne bagamba is vested in the districts kati ku district ne batondawo district land board ntegede bulungi secretary waayo abeera assistant cap principal assistant cap yabeera secretary wa district land board ne wabeerawo ne bagamba ajja kulondanga chairperson wa district land board n'olukiiko lwe which shall be approved by the council kitegeera ne bateekako ne DSS n'atulako committee okwo ne lands officer ndowooza batuulako kakati ku olukiiko olwo ne baluwa obuyinza okumanaginga public land mayiro 9 ziri ne crown land abazungu gye batudizanga 8 bano ne babikukola ki ne babyewa bannaffe abasooka okubeera ku CBS awo bayogeranga ekigambo ekigamba nti President Museveni mu ntebe mwotudde mulimu ebibbe wansi w'entebe waliwo ebiki twagala byewabba twagala bibbe byaffe byewasanga bibbiddwa bituwe bizze ne batandika okutuwako ne baleeta ekiteeso nga bagamba districts gye zitudde nga zikozesa ebitebe bya Buganda bayise ekiteeso nga bo bwe basobola babizzeeyo era district ne zitandika okukola awo nti bannange kitebe kyesaza ekyegindi bannange ekitebe kya wano ne kino ne babiddiza obwakabaka bwa Buganda Buganda gye nagambye yasoloozanga omusolo mu musolo gwe basoloozanga bajjajjaffe ne bazimba ebitebe bya district ebyo ne bazimba ebitebe by'amagombolola n'ebyamasaza kiba kitegeeza kankaka bikukwatako nze naawe ng'abazzukulu baabali abakola ki abaabituwa era sente ezivaamu zitambuza obwakabaka bwaffe. You are trying to give me ogezaako okumpa okulaga nti ebituufu Mayanja byayogera bwe bityo bwe biri. Mayanja byayogera bwe bityo bwe biri. Abatudde mu ntebe eyo mu parliament abafuna emisaala abatudde ku ma district ebintu bino ebiri mu bwagazi bw'abantu be batafubye bisaba bigende mu right nti ebintu bino nga birungi bali bakola ki birungi bulungi oli Muganda era tubyagala mu bwakabaka bwaffe bubeerewo tulina owessaza ne tubeera n'omukulembeze owessaza era owa central government tulina districts era tulina abakulembeze ku district yawo bwakabaka tulina amagombolola awali sub county chief kati babakyusa mpuli abayita ba SAS senior assistant cap kakati ne tuleeta ab'emiruka wonna buli central government weeyina naffe tukola ki tuyinawo ate ffe twasookawo okubeerawo abazungu babitusanga nabyo nga tubirina ne babikyusa mu luzungu ne babateekawo obote n'abakakaatiriza ne batuula mu ofiiseezi zaffe era mu bitebe byaffe kakati bo kye bakola ffe muteeka ne batujjamu bo ne beereka mu tteeka omubaka aliwo olwaleero mu parliament Kaawo kadda n'asaanyawo kaasangwawo Kaawo kadda n'asaanyawo kakola ki kaasangwawo kakati ntunuulira embeera yeefuula nannyini bintu bya kaasangwawo kakati ntunuulira embeera nga tuli mu kugamba minisita byayogera tebiriiyo ekibinena bwe tulowooza naye amazima gagamba Honorable Mayanja byayogera etteeka bwe likola ki bwe liri kakati kye twetaaga be bakama baffe abali ku districts be bakama baffe kuba district ezo abantu bazangeeza okusaaga nzeere waffe eri bwe mba ngenzeeyo nga gye ndi bunensinkana bannabyabufuzi bwe mulaba mwensa nga anoonya bulu bwa parliament nga mugamba ate tawanagenda mu parliament tekyaliyo kiriyo genda ku local government saba obwa kansala
bagenda ne bajjanjaga kuweereza abantu tetulina mazzi tetulina bbowa tetulina malwaliro tetulina ki tebagateera mu parliament yabasakira amalwaliro tebagateekawo wa mu parliament resolution ya district council ne sub county zeziteekawo amaki amalwaliro kati oba owuli olumiri lw'abantu beggombolayo oba omuluka gw'abantu tegulina ddwaliro tomenyeka na parliament yeewala gende wammwe saba obululu ogende ku district council eyise ekiteeso ekiteekawo health center 2 oba 3 mugule ettaka erizimbibwe mutegeeze ministry nti mu byobulamu twayongeddeko eddwaliro mutwongereko abasawo n'ebiki abasawo tubawandiikira n'eri ku district abasabu gundi health center 3 health center 4 health center 2 bawandiikirwa eri ku district era district ejja bateekayo mwami Kyasanku gwe mulaba wano tagenda kuba mugenyi wa lumu anaaba ow'olubeerera ku buli nsonga nga mumubuuziza ebibuuzo eyo bye mwetaaga okumanya nkwebaza nnyo okuba ng'onnyonnyola bulungi ensonga ate nga zisigala za mazima omanyi okuwakana kyalibadde kirungi okuwakana ng'omanyi byowakanako kakati nno ntegedde ti Mayanja Byayogera abijja mu gavumenti ye mwennyini kuba bwe biri ye nga minisita amateeka bw'agasoma abaami tabalaba Katikkiro takola ki tamulaba era nawulira newankubadde ayina obukyayinze bwe mba mwaseesinga bumulemesa okujjayo information ye mu bulungi najja ajatulira mu kaseera akakyamu Mayanja n'oluusi tamanya baani batuddemu Mayanja talina bukyayi ayina bulumi oba ontegedde bulungi naye anfaananira alina obukyayi ku Kabaka ng'omuntu ayina bulumi kubanga bw'aba aleeta ebigambo bye atera nnyo okusonga kankugireyo ekigambo nga kino Kabaka waba ayagala ettaka agenda aligule yes kisoboka okwogerwa kifaanana kankuddizeeyo ewaffe mu kyalo ewammange Nammiiro nekitange Ssenkungu e Masaka nenzija ewaka neŋŋamba ati emmere twagiridde taata bw'aba ayagala emmere wano agigule naye nga negiwalidde yagigula yagirima yalina nnyo wamusangawo mu maka yakuzaala buzaazi wamusanga yali waali n'olwekyo byonnyonnyodde biwulikanga bituufu naye tolowooza ati n'olulimi lwa Mayanja temujjansa approach of delivering a right statement we wali era nti kyayogera kyekiri mu tteeka naye amaanyi gayogeza ne language gajjayo ekintu ekirowoozesa omulala nti waliwo personal grudge wakati w'abameka w'abantu abo ababiri kitegedde ekyo kyesijja gendamu nnyo kubanga sikimanyi naye kyolaba ku feesi nange kyenkola ki ojja ofunayo olumu omukyala oba mu babiri omupange agende ng'akaaya nga ofuna appointment oba ki agende ng'akaaba nga bamusendedde emmwanyi oba bakuwonedde ennyumba n'ebirala ng'agenze wafuna ne Mayanja annyonnyole ensonga ze akaabe bulungi ojja kulaba nga naye amaziga gatandise omuyitamu ajjako gaalubindi asooka asiimuule ontegere kye ŋŋambye bulungi nnyo nti when there is an expression of suffering kimutuukako n'akiwulira nga ye omuki omuntu kakati bw'asituka okwogera n'ayogeza amaanyi mangi kati obulumi ne bufuuka obuki obusungu oba ontegedde bulungi obulumi bufuuka obuki kuba kati nga tulina issues oli najja n'akugamba lino ettaka naligula ku bakulembeze ba Buganda nina n'endagaano n'omutongole yateekako omuki omukono abali luddawo abakulembeze baba tebazze muyamba naliko mu Lubigi wano abantu bagamba babadde basasula Buganda sente ez'enjawulo naye teyazze kubayamba nga ate gavumenti ebasenda mu kyo kyoyogera nsaba kutegeeza mwami Kyasanku tujja kufuna omukisa omulala mbuulire ensobi zino ebise mu butuufu ndowoozayo gwe ng'omumanyi mutunuulizi w'ensonga zitereera zitya oba etteeka weeriri oba gavumenti weeri oba Buganda weeri kyekituufu ekyalibadde kikolebwa naye kyajagala okutegeezaako nti mu butuufu bw'ekibiina Kabaka si yasenda abantu yes
taleeta guleeda kujja bantu kutaka. So n'olwekyo obusungu bw'amayanja yali badde abudirectinga towards okutereeza era nga naye bw'ali mayanja businga bino abadde abyagala gavumenti etaatukayanyanga eyali y'obwakabaka n'enneetegekera ya Buganda Land Board abatongole omwami singa badde asobola yali badde agamba nti bikolebwe ku mulundi guno sabo tuwe ebigambo ebisiibula tujja kudda okwongera okwetegereza ensonga eyo n'omwami Kyasango neyanzege abatulaba mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okugoberera omutukutu guno tujja kwongera okukomawo ensonga ezo mpanvu ettaka nsonga mpanvu nja kusaba mwami Kankaka bwe tubanga Mukama atuwadde obulamu emu ku byensinga okumanya ly'etteeka ly'ettaka e Uganda wano nyongera okulisomesa abantu ab'ebibanja bafunira wa obwannannyini bwawe buli ludda wa ow'ettaka ng'ofunye ettaka nga kuliko abantu oba oguze ettaka oba oguze embuyaga kati byonna tugende nga tubikola ki nga tubitegeera bulungi naye nsaba abantu babeere bakkakkamu minisita Mayanja mu tteeka Mayanja akyali mutuufu naye ffe bennyini tulina feelingi yaffe ng'Abaganda ate si Baganda fekka n'Abasoga bwe kiri n'Abagisu bwe kiri kakati ne tubeera n'obuzibu bw'ettaka mu Uganda yonna n'obulumi mu by'ettaka mu Uganda yonna ate era tulina obulumi ku lw'abakulembeze baffe ab'ennono abangi mu mbeera nga si mwe bandibadde banaffe mwebale nnyo mwebalire ddala okutugoberera tusinkane nate omulundi omulala mwebale nnyo ebirungi bigwa byokya ow'ekitiibwa munnamateeka ate nga musajja musomesa Kyasanku manyi nnyina obugambo bwe naalyagadde ku mulundi ogujja obuntandikireko akasooka nja kazza mu Lunyanyimbe mu Luzungu ndowooza lwojja okusinga okkannyonnyoka onaakambuulira neetaaga okumanya mu Uganda mulimu ebintu biri mulimu soil owner ne land owner mulimu soil owner ne land owner ate bonna baabuyinza omutagoba munne buli omu alina obuyinza obwenkomeredde munne ekyaddala ddala ntandise okufuna entegeera ku ebyo ey'olwatu ate nga y'amazima nteeka tunadda n'okumanya ekituufu ekirala bategeezaako nti ow'ekitiibwa Kyasanku ono omusajja munnabyafaayo historian bingi nnyo byenneetaaga okumanya ku mulembe gwa TikTok kuno abantu okutegeera batandika okwajiwenga ebintu by'ekisajja kikulu anti twogera akagambo ennaku zino nti bakujjukiza ate ebyafaayo kuba kujjukiza nga kweyagala nnyo omulundi gw'olimpa okusomesa abantu ebyafaayo nze Ssaalongo Kanka Kapita tubadde mu musomo n'okutunuulira mayengo agabadde yeetoolodde ensonga y'eby'ettaka n'amateeka naddala biki ebituufu nga temunaba kukyankalana ate era ebituufu bitutayagadde naye nga byebituufu tubisalira amagezi tubutunuulize kye twagala tubasiibudde tunaabalaba omulundi omulala